Omubi ande kidisha. Ali steady. Nkusanze oli mulaafu. Nga ne baby wange mwagala nnyo manyi. Badde malaba nga ku TikTok nga manyi byakusaaga. Tibya kusaaga munnaye. Nti muli mu content. Si content. Content okumala emyaka emeka. Yes. Mumaze banga ki? Tetugenda mu ebiri kati emyaka ebiri. Siwe kiri baby. Banna. Ne mwana nga muzungu nnyo. Yo munnaye. Bakuyita ni nyabo. Enze shina. Chala kidede. Kati kidede wamwagala ko ky'okusingira ddala. Buli kimu. Buli kimu. Yakusanga wa? Yansanga wa? Yona je namusanga. Yanzije waffe. Yakujja wamwe. Yanzije waffe. Mukwatagana. Yanzije Rwanda. Soko sise ebintu ebyo. Yanzije Rwanda. Yakujja Rwanda. Bite. Owe wagwa ku mwana wa Banyarwanda. Munnaye ate sinkole ki? Yabasinga bona tomulanga ali beautiful. Yes. Nati nze omanyi. Nyine ekigambo ntambula ngamba oba nyine ekintu kyensiba ngamba abantu mukazi wange yasinga obulungi. Nze ekintu kyennyina mu ngalo kyekiba ekirungi ate bebi wange yasinga bonna. N'ojanga olinga malayika n'ojanga olinga otya. Owange yasinga by the way baba wanecha we bateeka empaka z'abanalungi baba bateekayo ngo by the way bana njagala mu kipike mugambe mukazi wa kididi shinabbera wa kididi njagala soka wangulemu mu mpaka z'abanalungi abo tulaba ate ekiddako ne maintenance onogisobola mu mwana nga mweru nnyo muzungu nnyo maintenance onogisobola obanga watugoberera okuva twatandika ne kakati we tuli ekyo tewali kibuuzizza buuza abatugoberedde okuva twatandika paka we tuli oba yateekamu akasente naye mugagga alina ono mugagga ali musitula bizimbe ssebo mugagga mwana wa Munyarwanda Munyankole omanyi bangamba abayimbi okufuna girlfriend n'okutebenkera bw'oti olina okuba nga olina kyofunayo ono mugagga alina mu kasente ke era temumweteekera n'abagala obbawula so okuwola nawe ande ssebo ono mugagga shinabbera nga alina mu kasente so kididde endongo togyevuma sigyevuma kimgyevuma bafunamu omukyala ava mu ebyo omukyala mulina ate ne hiti nzirina weziri otegedde nze yagamba sente nina njagala mukazi gwenzina gwenzirya naye akayimba mulina ate olidde ntoma owoba omukyala bakumanya naye kisinzira bamumanyi batya bamanyi nga bba abantu sigenda ngayo mbuno bangendeyo nkola eki naye nga bo bamanyi nga bona agamba kididi tumumanyi abeera n'omwana waffe sasa zino tebasobola okukwata nti obeera n'omwana iriggale nga tonakyalayo ono mwana muto kyogamba tanasuka myaka 18 kyogamba shina muto shina muntu mukulu ategeera yeesalirawo amanyi kyayagala ate nange mmanyi kyenjagala omukazi ono ssebo omusajja akyala ddi ewaka tujja bayita mulinde kati mukenyini ate abantu basimbuuza nnyo kati kyomuba mukola bingi bye tukyalina okukola nze byekyalina okukola koziko nga mmwe ba ande bafaanyi bange mu abagambye tusonde embaga yakiriza embaga musobola n'oginsondera mwana kuba nze si bye ndiko kati nkyalina ebyokukola bingi nkyalina okumaliriza ekizimbe nkyalina okukola kitu kyazimba nga wagambye tukyali Abannayuganda bwe basondera omuntu ekintu batuuka ekisana ne bamubanja tebakubanje mukyala mu maaso ne bagamba wayi mukyala twamusonda busonzi naffe tumwagala munnaye gukasaba mubanja nga bajja wennyini wenyini we nazimba kubanga nina balagawo tuli mu kuzimba nnyumba ate nonnene onokkiriza bakusonde anze omukuba pota kankubulire onokkiriza bakusonde bagenda muso ayagala bakusonde sente akujje wabayongeri abagala embaga girira omwalo oyo muwase kinabbera wotu nabba naye muwase muteekemu amaanyi namwe mutuwe ku sente tukole embaga tuddemu okkiriza obufumbo nga bamaze musondera ekiriwo kyetugende nakyo aye nono nagambye alina sente asobola kuba kati mwe abakyagala ennyo mutuwe tukole kitubawe abantu bakubanye ne bagamba owaye twakusonda naffe jangu nhawo nze sitegeera owaye mwami kikyo bigambo ki byomugambe byalaavu ono kingi mwagala nnyo kikyasinga okukubako byonna muzinyi kikyasinga okukuba todduka kikyasinga okukubako byonna towana ku maaso ku kayindo ku ttama ono muyimbi ate muzinyi ogenda muzaalira abaana genda muzaalira shuwa mwagala abaana bameka mukama baba atuwadde ate zinabalampa abalongo tomanyi
kati nekyana ekirungi wekitino kiramu abalongo ngomanya abantu abambuyanira ngabe tugenda mu myaka 2 naye kati kankubulire gomanya abantu abamutawaanya goza mbeddewo mumaintaininze nti okubanga ali abo ati mwebali bangi naye ate mwebali naye sola bamenya lwansonga nabo baagala mumenya waliwo abayimbi abajja mu kayini box ko gye bali nga bakugamba batya nga ebigambo by'abasajja byemukozesa Kididi takusaana fe abakusaana mbo naye nze ate gwe nalaba nga bakulembeza ssente bakulembeza ssente kyokka musajja wattu akasente jjukira akasente kolina akatono wayongeddeko omuyimbi wasayiniza omuyimbi ena sayiniza omupenti byonna ntono kati mugambe nze poota omu ku kizimbe nze poota omu ku kizimbe Kididi kyazimbye bangalo era efaanana hexagonio eriko wankaki eriko geeti 4 Kididi yazimbye hexagonio eyasoose nga eriko geeti 4 era nze abadde omu ku bapoota tolaba akanyama gwomu ku bapoota manya akawunga kendidde ku kizimbe kya Kididi manya akawunga kaguze amanya gwani amanya nze pade yuti ko mupenti pye lisaba nyobisi alina sexy fist e Kampala ate nga nze nkulagyadde embudu zonna zonna zi once minus bulugasi yansi minus yesebo yamani vibonga yamanya kusangako ne Kididi ono nga ndowooza naku 2 mugenda kwawukana naye mukama yanyambye basanze okubya oluyimba olutambula mu Uganda kati saawa zino nga mukyali mwenna amina munna yawe wenyini we wansangira wenyini we yannondera nampa kolabo netambula amawanga gonna 17 ne lwakuba ate nesuseewo nyo netambula amawanga 37 era abava kunkubera okuva mu Kosovo South Africa ne baŋŋamba abeeyitala ate kyebakola ne Papa Francis yenyini omupya gwe bakateekako wadde yafooli naye ffe tumanyi Francis yagizinye ebbudu jjukira Bikira Maria naye yazina nnyo ebbudu ate tawunya bbudu ebyaddala omwana enyimba zayimba gwaziwandika Kididi mpuliramu peeniyo ono nno ebigambo byalina omulidde okuva ku ntandikwa ayogera kati mwe ebigambo mwabakira nkugambye akuba kuba ebigambo alina bingi ekyegeza ennyimba akyayimba nnyingi ayogera tannayogera andi yasoma senior 6 ne 7 ayogera nayita nawo nengerako mu senior 9 ne 10 lije tusabira obutabo bw'olusapani wali akatabo k'olusapani kalimu kabaka Bomudigidi obikula chapter ya Bomudigidi oyinza otya anti kikugamba bawale Kampala bamenkufu nnyo tebagaba nsujju batunda ensujju kyenava nsabe nabbanja ensujju ne mugamba nabbanja mpaka nsujju nakulandya nsujju oyina ensujju enkalubu ya muwotoko ba yankokoto mpaka nsujju nsujju ebyaddala amina enyimba zange naziwandika enyimba zange munnaye nze bwe mbera mu studio ebigambo byenjogera wenjogera ebigambo nga byaddala nga bingi byeddingana nga byeddingana wabeerawo master of masters n'abituuza mu ttoni oba nagamba kola bwoti kale obubadde era nga obimanyi studio kiki kuwaga naye nga Kidi abaawo eva oluyimba baluyita Garden Budu nalukodde wa business producer business video shoot muna yakutte video kabaka 69 mukambwe nnyo yasikira Bomudigidi era mufaana ebitundu by'ekyama ina bolosize mu 2 buli omugazi alina yakubaddemu yagikutte industry ogiraba otya industry ngenga bwenjiraba ngenda girwaza serious palapalasi ate buli aliega amaniero ntumide kuyanga maniero buli aliyo naye yereega kigenda kumuggwa tutoningemu kubigamba anti munnaye olaka tewasoma Izulu language nze nasoma Izulu language kati Izulu language nga bonagamba nti I miss you namaniero where are you kitegeeza namandero oliwa kati we ngama nti yanga maniero mba ntumira kuyanga mandera era wobanga oliyo nga weyita yanga maniero manya kagenda kujjotoka kubanga fe abazze lulimi Luyizulu South African language yaman waliwo abayimbi abalaba nga omuyimbi okubya oluyimba nga wankatandika ne lukwata abalimi ne bajja ne bagamba twagala kola remix ogaba remix nze sigaba remix yadde bagambe tebajja kusabira ebyaddala era sigaba remix yadde bakulekera oluyimba ebyaddala mbadde manyi kiba kikwongerako nti okoze n'omuyimbi omunene akusinga ku maanyi wakuwa kolabo oluyimba lweyongera mu maaso tekinyongerako nnyo lwa nsonga abayimbi abo abanene boolaba abasinga kale gwe boolaba abanene tebalina kye batugasseeko nga ffe baggeto yuti okugjako kubba obubya ennyimba zaffe na biki okugjako abamu nga onalaba nti Kididi oba Ddaadi n'akuta n'agamba kati ono mulabe mu talenti kamwagalize nebwe abasinga baba baagala tubbako bubbi content waffe bagende bugenzi so nze siwagira muyimbi munene kunjoyininga kuba abansuula wedde nze ndi musaayi muto ebitundu byange byekyama biri centralized nze nyina center bolot nze nyina sexy fist enkambwe jukira neiba we mukwatako munyobekeda kikalukaga kyawedde dda so Kididi omukulu gwamuyina ompendi Pierre Pade Utica
omusanga ne Kididi tubeerawo ayina kayagala okugamba omupetiperi padde yuti kamuna yenza omu yekka omuvubuka bw'ati eyayulika n'enfuuyira Queen Wejuba omuzigo wa Colourful n'alaluka era ali mentally patabudu ngambye toninga ku bigambo mentally patabudu tuli ku budu baana bawala tebalina kuwunya budu yadde mbudu nga tumaliza laavu y'abakulu bano gyogerako leka gwe n'okuleka kati kagambe ekirala kino kyembadde sigambye media kyesigambye mawulire mu kiwulire Kididi ne mukyala we Shina Bella abakwatako manya nange oba onkutteko kubanga laavu yawe eri 10 mwaga mwasatu yayita ne mu 10 mwewe mweyagala 10 bano beyagala 10 mwasatu 17 18 tebayina buzibu beyagala ebyaddala awo wenyini wenjagala okubuuza bagamba laavu y'aba celebrity tewangaala bano balina kukola ky'okuwangaala bano nze kyendaba kye balina okukola okuwangaala balina okwekuba embaga mawuuno emabega wa Uganda ng'ovudde ku ekyo beezaalemu abaana 16 okitegera taata ate Kididi engeri gye yali dance machine bw'anaamala omuzaalamu abaana 16 afuneyo bannazale 14 bamubere backup bakusobola omuyambako kuba abakazi bamanyi bw'azaala abaana 16 atandika entonda ate ogenze ku show ate biki oyinza oyombe kitegera kati bannazale 14 baba bamugamba mukyala munnaye mwana wa mwana wange muwala ngire manyi nakulanja jja mukyala obadi mumanyi siwakana era nso okuwamu n'akapera taata lugamba Bikira Maria ow'empigi ku bikondo ba ne Yosefu omutuukirivu ow'enatete ku mabiitu gwe Profesa Magondogo n'asomesa ya Siminio ne Yasiminio n'asomesa Bukedde TV nyo ngolowooza basoma ki bamusikina style jangu mukalasi ne bayiro ate ng'oyina fayiro yadde mbudu nenga gwe kyomanya budu nebaza n'ekino kankigame mu kamera ya Bukedde mwe nyini bambi Kididi awangaale kuba ebyaddala singa siye talent yange singa tewali ammanyi yekka ye yanta studio bazoleyo bimanyi 5 ba director bazoleya boyo okufuna ofunyi connection utukeko wentuuse tomanyi anti gye bayita military asso kati omusajja yannyamba military njikubira kuyiye nga ntukira mu bifo nga abasajja we bali nga nkola kyo kitegeera ngera omanyi akasembayo wange obuzibu muyina bumumbu abayimbi abatandika n'okuba oluyimba nti time wetuuka n'otandika okufuna booking ono nakugamba owayi nange njagala ku percentage bweti ng'ozimba omutima todduke ku musajja omusajja so amudduka kola nsonga nakimanyi from day one ekiri kakadde byoko ebyo era muwaye wenfuna yakamwasatu nga muwaako kamu 2 nga ntwalako 10 nenga tokyerabira mukazi wange Katonda mu omukisa awangaale azale n'abaana ate kati kankubuulire mukazi wange yakyasinza okunjagala ennyo kubanga buli wandabako bwati nange buli wemulabako tuba happy ayina n'entatu yo namugiraba kuzi wagikubawo tatu ebyo tatu eri ku bbina ebyodda jukira fete na gospel buli wajirabo kale onkanza nnyo kubanga gwamanyi tatu ya mukazi wange kuba eri ku bbina lya ddyo